omutwe omukulu ogwa koota eno gye tuli mu kumaliriza era nzikiriza nga tuli mu kugiwumbawumba. Ekisuubizo, endagaano ya Katonda ey'olubeerera. Kakano ekyokuyiga namba 12, okukkiriza kw'endagaano. Mukadde sabo tuwonge mu maaso g'Omukama waffe Yesu olw'ekyokuyiga kitugenda okuyiga. Awo nno we tunaatandikira okwongera okutunuulira ekyokuyiga kino nga bwe twakirabye. Katonda omukulu kitaffe ataggwaawo. Oli Katonda ffe tuli bantu. Tulowooza mu ngeri y'abantu, tukola mu ngeri y'abuntu. Ne tukwebaza kubanga okuyita mwana Yesu Kristo twagonnomolwako obutuukirivu obuva gy'oli. Era mu ngeri y'emu tusaba Omwoyo Omutukuvu omuyigiriza omukulu nga tugenda okuyiga ku nsonga enkulu ekikwata ku bulokozi bwaffe ate era ne ku kukkiriza kwaffe. Mwoyo Omutukuvu atuyigirize tuveewo nga tujjuziddwa musera enteekateeka ey'obulokozi enywezebwe mu bulamu bwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Omutwe omwanjuzi agambye nti okukkiriza kw'endagaano. Kituufu ekigambo okukkiriza tukitegeera bulungi n'endagaano ze tuzze tuyigako nga Katonda bw'azze akola endagaano naffe. Olunyira olw'okujjukira lwagambye nti kimanyiddwa nti tewali n'omu aba omutuukirivu olw'okukkiriza ebyo amateeka bye galagira, kubanga omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza. Omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukola ki? Bagalatiya essula 3 olunyiriri olw'10 n'olumusumba. Njagala tuguzeewo sitole eyabadde mu lesoni muno etuukana n'embeera gye tulimu. Eri ku lunaku lwa Thursday. Kasitole ako katusomerako omusajja omukatuliki gwe bayita Bellarmine. Agamba bw'ati nti waliwo ebigambo ebinyumizibwa ku kalidinaali Bellarmine omukatoliki kayingo eyalwanyisa okuyita mu bulamu bwe bwonna obubaka obwabuulirwa obugamba nti obutuukirivu olw'okukkiriza. Bwe yali ng'agalamidde afa yaleeterwa emidaali gy'abatukuvu agisabe gimuyambe okumuwa obukakafu nga tannafa. Naye Bellarmine yagamba nti mutwale eri kisingako okwesiga obulungi bwa Kristo. Abantu bangi bwe baba basemberera enkomerero y'obulamu bwabwe bazzaayo ebirowoozo byabwe emabega ne balaba obutaliimu bw'ebikolwa byabwe mu kugezaako okukolerera obulokozi okuva eri Katonda omutukuvu, era balaba nga bwe beetaaga ennyo obutuukirivu bwa Kristo. Naye amawulire amalungi gagamba sokolekerawo so ndowooza baasoma esitole eno baagitegedde. Waliwo ekiseera mu Kereziya obubaka obw'okuweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza, obw'okubalirwa obutuukirivu olw'okukkiriza bwawakanyizibwa ennyo. Ono y'omu ku baali lukulwe mu kukikola ng'akyali mulamu. Naye embeera yatapuka, ali ku kitanda agenda kufa, n'ayisaayisa amaaso mu bulamu bwe ne mu byala bye. Yagenda okulaba nga buno obusalaba bwe baleese bunakanibwa abajulizi nga tebiriimu. Mudde ku ssaawa eyo mwakyukira okuddira kyabadde awakanya. Nagamba nti obutuukirivu bwa Kristo bwokka bwe buyinza okukola ki? Eki kindeesezza embeera gye tulimu bannange enzibu okunnyonnyola kati. Lwa nsonga toyinza kufuna nsonga gyowa lwaki mukyala Sekaita yafudde, lwaki Kalyango yafudde, lwaki bakristaayo bannaffe mukadde omubuulizi wa njiri basaba balwajanira Katonda, naffe twabalwajanirako nnyo. Kalyango abadde Kristi yange bagenze kibuuzo ne kikyuka ne kikusongako. How about you? Essaawa ng'eno ebikemo byonna ekibuuzo ekisinga obukulu essaawa eno ekyekinga
ebintu byonna bye badokkiririzaamu ebintu byonna bye badokkiririzaamu essaawa yena weetuuka nebiteeka mu ttooki. Are you serious? Kino odokikkiriza naddala nga lumaze okukwata. Ate nga abamu batugamba sikutiisatiisa butiisatiisa bagamba nti kino teri asobola kukola enough okukyewala. Kituufu ekyo. You can't do enough. Okujjako nga oli okoze omunaala n'ogenda waggula eyo fuuti nga 10 n'obeera eyo wekka naye ssebo ojja kuvaayo ogenda ogula emmere. Waliwo dokita omwe yagambye nti n'okwongera ku bitanda n'okuleeta oxygen teziina kye zigenda kukola. N'olwekyo yataddeko masiki 2 ateekako 2 aba takoze enough. 2 zokka waliwo gwe ndabye ow'essatu. Nga ye alina 3. Nze ow'ebbiri bwe mbadde n'akalaba. Kakati we can't do, it's a question of time maybe. Tani wejjira. Naye ekibuuzo kigamba what do you really believe in ng'omukristaayo? Yeresoni yaffe ya leero Beramaini ono yali akyali mulamu. Yes. Theologian mukugu akaga ng'alina ebiseera ebisobola okudda ku theory na debating n'akaayana naye waliwo essaawa weetuuka nga theory tezikyakola oli ku reality ng'embeera ekubuuza bino byoyigiriza obikkiririzaamu bikuyisaawo bikuliisa embeera mwe tuli. Lesoni eno kyevudde eba enkulu ekyakabi bassebo ne banyabo. Lesoni zino enkulu bwe ziti Musumba mukiraba nti ziddiringana. Oyogedde akantu ako nenzijukira omusajja omu yabadde ayogera mazima n'agamba nti ssebo omukulembeze abakugamba nti abalwadde bawona si be bakuwadde amagezi ogala amakanisa. Abantu abo balowoozaako ekibuuzo ne kisigala awo. Kijja kukiddamu nange sikisobola. Kijja kumpabya ate kirya n'obudde bwaffe obwagenze edda. Naye Esebo nze njagala kusasira ku lesoni eziddiringana. Temulaba nga theme zonna ze tuliko zonna eziddiringana ziri ku mukwano ne Katonda. Okwagala kwa Katonda kwalina gye tuli. Naffe engeri gye twanukulamu okwagala okwo eno nevaawo eri neddawo eno nevaawo. Bikyabwe ekityo nga bituukidde mu mbeera zino ze tulimu ze tutategeera. Tetulaba nga Katonda alina ggoolo alina kyaleeta alina kyagoba. Tulabika tulina we tulaga. Bwe tuba tulina we tulaga lesoni zino si nyangu. Tutagala nazo ne tugisoma ne tufunza naye maama tukola kye tusobola okujja mu kiseera ekituweebwa. Era katugezeeko n'olwaleero. Eyaleero eri kukukkiriza. Ekibuuzo kiri Kakembo bambuuza COVID akutuusizza kugamu ku madaala mwatuusa abantu. What do you really believe? Era byokkirizaamu bikukolera. Era ultimately binaakuyisaawo. Lesoni yaffe covenant faith okukkiriza okwendagaano. Omulamwa guli muka Friday njagala nsomere summary ya Friday tuloke tutandike. Summary ya lesoni eno ekwata ku ki? Agambye abaina lesoni ya Friday akasemberayo ddala wansi ku peegi okufunza mukadde omuzindalo gwo gwongere wooli nze mpulikika bulungi nnyo. Agamba ndagaano nkadde ndagaano mpya Yesu yasasula ebbanja amateeka lye gaali gabanja tuoke tusobole okuyimirira mu maaso ga Katonda. Awo Beramaini bw'abirowoozaako COVID amufunzizza tamanyi kiddako. Akimanyi essaawa eno eyinza okuba nga yetuuse ey'okuyimirira mu maaso gaani agenda okulaba nga byabadde akkiriza vvu. Mukama n'amuyamba n'addamu ku magezi n'akikyusizaawo essaawa eyo nga tannaba kussa gwa nkomerero. Yesu yasasula ebbanja ery'amateeka tusobole
okuyimirira nga tuli batuukirivu mu maaso ga Katonda okikkiriza. Bw'oba okikkiriza kikukolera ki? Kikukolera ki mu mbeera naddala eno gye tulimu? Teriiko magezi, teriiko bukugu nnyo. Kikukolera ki? Lesoni yaffe ya leero, Yesu yasasula ebbanja eryali litubanjibwa amateeka. Nebaza nnyo abantu bangi bakubye essimu naddala mu lesoni ya wiiki ewedde ne batuzaamu amaanyi. Mukadde Lujja owe Maganjo, Mukadde Sewanyana mu byakira ebbanga, n'abalala nga 5. Abamu ne babuuza n'okubuuza, naye abange enjiri mwagisomera mu ssomero, mu seminaariyo gye mwagiyigira? Ekyokuddamu nedda, enjiri naddala nze saagiyigira mu ssomero, mu seminaariyo twasomanga birala. Waliwo ab'emaganja abatali Lujja abambuza oba babiwulira wasimanyi, naye waliwo yabagamba nti Mugerwa yamusomesa enjiri. Mugerwa nabo si batuufu, Mugerwa tansomesanga njiri. Enjiri njigira ku lusozi luno kireka wano mwaka 1969 wentandikiriza okulega ku njiri ng'omusumba Jack Square atandise naye okuyiga enjiri. Najabuulira Samoni ku Friday wano ng'ategedde obubi bw'ekibi, n'antandikako n'ambagako mwaka gw'77. Sikwera n'awandiika katabo n'akampeereza nga ndimubuweereza e Masaka. Omusumba Sikwera gwe neebaliza Katonda okuzibula ku maaso okutegeera ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda. Abakimbuuziza nammwe nkizeemu awo bwentyo mu bumpimpi. Kaakati tugenze Katonda akasande. Kagamba nti okulagibwa kwa Gologoosa. Okulagibwa kwa Gologoosa. Twategese ebibuuzo nga bulijjo. Omuvubuka waffe tumusaaliddwa Dennis Sebadduka tasobodde okubeera naffe olw'embeera za programu empya eziriwo. Reflections of Calvary. Twasazeewo tubuuze ebibuuzo ebijja okufunza lesson ya nnaku 3 nga bwe tubiddamu Sunday, Monday, Tuesday zonna tuba tuzimaze. Conclusion Wednesday, Thursday. Kaakati ekibuuzo kyembuuza nga bulijjo mujja kuddamu nga bwe musobola mu bumpimpi olw'obudde twabulidde dda. Ekibuuzo ekisooka nti ng'ekibi tekinnajja waliwo etteeka Mukama Katonda omutukuvu lyewa. Ate nga tukimanyi nti Katonda bw'awa etteeka eggulu n'ensi liriggwawo, etteeka teririkola ki? Teririggwako. Etteeka eryagamba nti emiti gino gyonna emirala mulyenga, naye guno oguli wakati mu lusuku temukolanga ki? Temugulyangako. Bwe muligulyako temulirema kufa. Naye bwe mutaligulyako mulibeera baki? Balamu olubeerera. Ekibuuzo kyange ekisooka kigamba etteeka lino eryaliwo ng'ekibi tekinnajja, Adamu lyali limubanja ki? Limulagira kukola ki okusobola okubeera omulamu? Kuliwulira na kulikkiriza. Exactly. Kuye ku mutwe. Buulize. Simple. Bw'aliwulira ajja kuba mulamu emirembe n'emirembe ne mukazi we n'abaana baabwe ate nga basanyufu emirembe gyonna. Ekibuuzo ekiddako kigamba etteeka kye lyali libanja kyali kisoboka nga basobola okukikola, kyali kituukirizika? Yeesebu kyali kituukirizika kubanga ekibi kyali tekinnayingira mu nsi. Weewaawo. Omuntu yali taliimu kasolo kali ke twatwala akaseera okunnyonnyola. N'olwekyo ekyobuulize kyali possible gye bali. Tetujja kudda mu kajojijoji. Lwaki tetujja kaddamu. Njagala tubuuke mangu tugende ng'ekibi kizze. Kimaze okuyingirawo. Ekibi kimaze okuyingirawo. Ekibi bwe kimala okuyingirawo, etteeka nalyo likyaliwo ddamu. Lyo weeriri.
era teryasanguka. Etteeka kakati libanja ki? Nze ngamba etteeka lyali nti bw'ogulyako tolirema kufa. Etteeka libanja bulamu. Bulamu bwani limubanja kufa. Alidde. Nandibuuzizza naye kiyinza okugenda ewala. Nandibuuzizza ne ngamba etteeka lijja lwaki Katonda okulyako kuno yakusalira gwa kufa? Katukireke. Lwaki Katonda okulyako? Tukireke ate ng'okibuuzizza. Nkibuuzizza olw'obudde. Nze ndowooza lwaki yakusalira gwa kufa kubanga Katonda ali just mwenkanya. Bw'aba ayogedde kyaba ayogedde ateekwa okukituukiriza. Ne bw'asigala yekka. Ne bw'asigala ng'asigaddewo bwaffe. Abeera w'amazima to himself. Kituufu. Number 1. Number 2. Ekibi yakimanya nti kibi nnyo. Kibi nnyo. Amateeka nayongeddeko na kano nti amateeka ng'oggyeko lino ery'okulya n'agaaliwo. Adamu n'ekibi nga kizze yali akyasuubirwa okubeera omuwulize. Esebu yali akyasuubirwa okusigala nga muwulize newankubadde amaze okuyingira mu kibi. Era singa obuwulize bwagaanira ddala n'endiga n'atagisala yandibadde agendeddewo. N'olwekyo newankubadde ekibi kizze amateeka gakyaliwo, gakyadimandinga perfect obedience. Ate ku ssaawa y'emu gamubanja n'obulamu bwe. Njagala ekibuuzo kye mbuuza, amateeka kye gasaba Adamu okukola kiri possible? Kisoboka? Kati kizibu. Kuteesa lwaki kizibu? Buli mwangambye nti etteeka kye lyali lisaba Adamu ng'ekibi tekinnajja kyali kisoboka. Kubanga yali perfect nga tali mu kibi. Kakati etteeka likisaba Adamu limusaba obulamu. Bw'oligulyako tolirema kufa. Limusaba okubulamu. Ate limusaba okubeera omuwulize perfectly. Bye lisaba kakati bisoboka? Bye lisaba omuntu tasobola kusasula. Sebo etteeka lino bye lisaba bizibu. Lwaki bizibu? Kubanga omuntu takyalina kye yeeyinziza okuva lwe yayonoona. Ekibi kimusaba bulamu. Obulamu tasobola buwaayo. Kimusaba buwulize. Obuwulize nabwo kati waliwo abutataaganya. Ekibi kibutataaganya. Bagalatiya 3 tusomere Bagalatiya 3 olw'ekumi kutuusa lw'ekumi. Bagalatiya essula 3 olunyiriri lwa 10 okutuuka ku lw'14. Agamba ebigambo bino nti abo abeesigama mu kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira bakolimiddwa, kubanga kyawandiikibwa nti buli ataatuukirizenga byonna ebyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka akolimiddwa. Akati bibiri soko lindeko nsonyiwa sore nkusazizza mbubi. Bible oba ogisomye kwewuunyisa. For all those who rely on the works of the law. Abo bonna abafuba abagezaako abaagala okunoonya obutuukirivu nga bakwata amateeka ate bali mu kikolimo. Olwo abatagezaako, olwo abatayagala, abatagafanako, bano bagafaako, bali mu kikolimo, baagala banyiikira, bafuba naye bali mu kiki? Bali mu kikolimo. Kiki ekibabeezesa mu kikolimo? Erunyiriri oluddako. Banafe batuwuliriza, sijagamba batulaba,
ensonga gye tuliko nkulu amatu gonna gattako n'amalala 2 newankubadde twagiddamu katugiddingane mu kusala n'enoga otyo agamba nti kimanyiddwa nti tewali n'omu aba omutuukirivu olw'okutuukiriza ebyo amateeka bye galagira kubanga omutuukirivu anaabanga mulamu lwakukkiriza wabuuse kenjagala bano abagagezaako abagalina abanyiikira kiki ekibalemesa ddamu olunyolo 10 abo abeesigama ku butuukirivu ku kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira bakolimiddwa kubanga kyawandiikibwa nti buli ataatuukirizenga byonna ebyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka akolimiddwa. Wali obuzibu twakakanyonyola emirundi egisukka 10 mu radio wano ne banaatuwayo emirala 20 tugenda kwongera okukanyonyola abagezaako abanoonya obutuukirivu bakola bubi bakola bulungi bandibadde bakoze bulungi naye okugezaako kwabwe agambye nti bwe bagezaako bali mu kiki bali mu kikolimo lwaki akozesa ebigambo 2 cast is everyone who does not continue to do everything written in the law. Bw'oba okugakuuma ogafunemu obutuukirivu bw'oneetikka obutwala eri Katonda omugambe nti amateeka kye gabanja kino nkireese olina kukola ebintu ebi 2 you have to continue ekitegeeza nti okuva lwakolebwa mu lufu lwa nnyoko ojja kukuuma amateeka gano okutuusa lw'olissa omukka gwo ogusembayo ate nga bw'ogakwata ate go na Adamu yesuula mukamu nebitabuka ffe tusuula bumeka musomba ekyo kyekigera lwaki agamba nti bali wansi wa kikolimo lwaki agamba nti abagezaako okuyita mu kkubo eryo bali wansi wa kikolimo lwaki kubanga tebasobola kubituukiriza tebasobola bituukiriza teri n'omu lwaki teri n'omu Mukama Katonda ensonga gye yava agamba Adamu nti togulyako Katonda yali ayogera Katonda amanyi Katonda ategeera Katonda alengera yamanya obubi bw'ekibi n'amanya nti ekibi bwe kiyingira awantu ne kirinnyawo ekigere okukijjamu akalungi bizibu okukijjamu akalungi akali perfect kiri impossible bw'oligulyako tolirema kufa I'll punish you for that. Ekibi kisana kutta ekibi kisana kuzikiriza ne buba ne good intentions ezifaanana zitya ebigendere byo nga birungi nnyo mumanya ag'obuntu tokola ki tonalako akati njagala mu lesson wano abalina lesson ennene ez'oluzungu mwabaddemu ka comment akabadde ku page 299 abatakalina kanka basomere namendoza temukalina. No matter what we do, our human nature is sinful and unworthy in comparison to the purity of God's righteousness. Tolina ne bolikola ki obuzaalirano bwaffe obw'ekibi tebusobola kugeraageranyizibwa n'obutuukirivu Katonda bw'ayagala. Tuukirivu amateeka ge nowe. By accepting Christ's substitutionary death for us through the covenant, we can stand worthy in the sight of God. Ekintu kyokka ekisobola okutuyimiriza mu maaso ga Katonda nga tusaanidde bwe butuukirivu bwe yatuweera mu mwana we Yesu Kristo. Andi kano kakulu nnyo abakadde b'amakanisa n'abasumba bannange nkaddamu. And however much God cleanses us, bwe tumala okumukkiriza Katonda ne bwali kulongoosa ekyenkanawa change us n'atukyusa mold us into reflection of his image. Ne bono tambula naye emyaka nkaaga ng'omaze okukkiriza n'akukyusa mu kifaananyi kye
we must always have Jesus as our perfect substitute. Last Sabbath sakigumiza. Emirembe tugenda kukkirizibwa mu maaso ga Katonda kuyita mu Kristo yekka mwe twekweka bwe tuti. This is the essence of the gospel and our great hope, our covenantal hope. Yetuyiga kola lero. Akati njagala okubuuza akafundikira ennyanjula. Kagamba kakati olwo omuntu akole ki? Ani ayinza okuyamba? Teriyo omuntu ayinza kuyambako ku muntu ono gwe mugambe nti ali mu mbeera nzibu, eri hopeless, eri helpless. Ebbanja, by the way, ebbanja kiri alina okusasula, mugambe nti kiki? Ebbanja kiki? Ndio etteeka ligamba ebbanja olina kufa. Bw'aba okufa akola atya? Bw'aba okulisasula nga alyesasulira alina kukola ki? Tumaze okiraba nti bw'abanga wakwesasulira ekisooka ate okuba nga akuuma biragiro bya Katonda byonna kuva ku kisooka okutuuka ku kibuga. Katugamba kyakimaze. Ekyakimaze ate okufa kubanga ebbanja etteeka likyamubanja okufa. Buli ako. Ate bw'amala okufa yezuukize. Kufaayo bbanga ki? Kufa emirembe gyonna. Kubanga kwe kufa okwo. Ate kati anaazuukira. Ate yezuukize kati yamanyi. Tasobola. Ekitasoboka. Kakati. Who can help? Ayali ateeka okuyamba yekka. Can anybody help? Enseno ngazi. Tuyinza okunoonya ne tufuna yayinza okudduukirira. Nsomba ekibi kinene. Ne gavumenti tekisobola. Teri ayamba. Twagizudde nti kubanga abali ku nsi ffenna tuli bitonde. Obulamu bwe tulina bweyazike. Tweyazika buki? Bweyazike. Omuntu yekka ayinza okutuyamba yalina obulamu nga bubwe. Ekitegeeza ye Katonda. Obulamu twaweebwa buweebwa. Twabweyazika bweyazi. Ekitegeeza ki briefly kyogamba? Nti ebbanja lino bwe libanja bulamu bwa Kakembo nekiwonuka nekuteesa okulisasula obulamu obwo bulina okugibwawo emirembe n'emirembe naye ku bitonde binnaffe kakibe malayika tewali kisobola kuwaayo kubanga nakyo tekirina bwakyo kyatondebwa butondebwa. N'olwekyo omuntu yekka ayinza okutuyamba okutujuna ateeka okubanga alina obw'ensibo nga bwajjawo buno obwaffe yayina n'akuuma akakola obulala. Oba akalina oba atwala butozi kankole yawo obulamu obulala. Ekyawandiikibwa mu Uganda kye kiba kigamba nti kitange kyabanjagala kubanga mpaayo obulamu bwange. Amiina. Teri ampaliriza kubuwaayo mbuwaayo ku lwange. His own life. Therefore mulinga abangamba nti asobola okuyamba yekka ate okuba n'ebisaanyizo. Ekisaanyizo ekisooka bisaanyizo bimeka? Ekisooka ateeka okuba ng'alina obulamu obubwe. Mu nsi muno ani abulina? Mu nsi muno tewali muno mu nsi alina bulamu. Tuli bitonde. Ani abulina yekka? Katonda yekka. N'olwekyo atali Katonda tayinza kutulokola. Kituufu. Ekyo tukiddamu tukirangirira bassebo ne bannyabo teri mu mulala yenna asobola kulokola muntu okuggyako Katonda yamutonda. Olw'ensonga eyo. Ensonga endala? Ensonga ey'okubiri, omuntu oyo ateeka okuyimirira mu maaso g'etteeka. Ate omuntu omuyise muntu? Oyo ayimirirawo ku lw'omuntu ateeka okuyimirira mu maaso g'etteeka kubanga etteeka lyali libanja ku bulamu bwa muntu. N'olwekyo alina kufuuka muntu. Ateeka okufuuka omuntu ayimirirewo etteeka alisasule kye lyetaaga. Ate muŋŋambye nti ateeka okuva Katonda. Ate Katonda afuuka atya omuntu? Katonda afuuka atya omuntu? Bayibuli egamba ennyonnyola nti ayambala embeera ez'obuntu. Ekisooka ye yatutonda, yatulinako obwannannyini. Kakati afuuka omuntu ng'azaaliddwa ng'ayambadde omubiri ogwaffe ogw'obuntu. N'olwekyo kyonyonyola mukadde olinga agamba
nti n'okufuuka obufuusi omuntu ng'ova mu ddaala eriyitibwa Yahwe gwe baali naye mu ddungu olwazi mwe banywanga amazzi I am ndi n'okufuuka obufuusi okuva mu ekyo n'ofuuka eggi ne bakuteeka mu butolo ekitonde kye watonda n'ozaalibwa n'ojja ku nsi kuno ng'oli bwereere ng'akaana kakakembo akato ekyo era ani yekka asobola okukikola era yeye omutonzi alina obulamu era atonda ebyo byonna obulokozi kye bwabanga buva mweyo yekka ekyokusatu tukiveeko ekyo ekyokusatu ng'asobola okwezuukiza obulamu obwo ng'asobola obuzuukiza onsooseeyo ngenze wala onsooseeyo kubanga etteeka likyabanja ebintu bibiri bikyabanja kakati bw'amala libanja obutuukirivu bibanja obutuukirivu kakati bw'amala okuzaalibwa n'azaalibwa mu maaso g'etteeka ateekwa okugakuuma okuva lwazaalibwa okutuusa lwanaafa ekikola twagenda okutunuulira nga tewali muntu n'omu akisobola Yesu yekka yakisobola na okuva lwe yazaalibwa lwe yateekebwa eggi mu mukyala Mariyamu okutuusa lwe yafa ku myaka 33 nga talina kibi kyakoze tasobyangako n'olwekyo etteeka terimubanja ye bw'alisanga afutiza ate ng'omuntu yakema mu byonna ngaffe natakola kiki n'olwekyo ekisaanyizo ky'anaatulokola anaasobola ateeka okuba nga talina kibi kikye nga teyayonoona mu butayonoona muno myaka 33 mwe yakolera obutuukirivu obubanjibwa Kakembo ye n'abutuukiriza n'abuteeka mu paketi n'abussa wali ku bbali etteeka lyagala obutuukirivu butaliiko kamogo ng'omwana gw'endigo gutaliiko kiki bulema obutuukirivu buno Yesu yabukola ebbanja n'alisasula ku musalaba Gologoosa ebbanja walisasula nange Kakembo nasasula wasasulira mu ye ntya mpesha awandiikibwa kuteesa akaya na tumutumu Musumba bibuzaabuza olumu bitubuzaabuza naye ate nga tebye ebituufu kubanga ebbanja eribanjibwa Kakembo alisasula atya alisasulira mu Yesu kubanga fe Yesu bwazuukira tuzuukirira mu Mukama waffe osoose kuzuukira nga tusoose kufa tufiira mu Mukama waffe Bagalatiya 2 era ne tuzuukirira wamu naki Bagalatiya 2:2 yagambye 2:2 yagamba kyokka ndi mulamu si ku bwange wabula Kristo ye mulamu munzi era obulamu bwe nnina 19 lwe lusoose lulandisoose nakome kubanga mu mateeka nafa nga nzitibwa amateeka awo wakuteesa ye theologia ni kati ndyoke mba omulamu ku bwa Katonda nakomererwa ku musalaba wamu ne Kristo kuteesa sumulula bwagamba nti kubanga mu mateeka nafa kikyategeeza gye tuvudde amateeka kye gaali gabanja omuntu yajja n'akisasula ng'afa Pawulo yeeyogerako wano nti kubanga mu mateeka nakola ki nafa yafa ddi mu Kristo amiina mwe nafiira amiina nnyo kaddemu kubanga mu mateeka nafa nga nzitibwa amateeka weewale nnyo ndyoke mbe mulamu ku bwa Katonda nakomererwa ku musalaba wamu ne Kristo era tulina kyetwongerako okwo nga nzitibwa amateeka etteeka lirina language emu obey and live disobey and die nga tonnakikola ekyo terimatira terikuta nga tonnafa nenyini lyo takuta kituufu naye n'agambye nti nafa nensasula
kubanga nakomererwa wamu nani ne Kristo otyo bwamala okukomererwa kyava agamba kyokka ndi mulamu awo wembuuliza gwe bakomeredde n'ofa emirembe n'emirembe ate obeera otya omulamu mbeera nti omulamu eyayimiridde mu maaso g'amateeka nange mwenyingirira mwefiira talina kibi mu maaso g'amateeka kati olw'okubanga talina kibi muye mwenzuukirira mbweteeka bwe limulaba liraba ye teriraba Dawudi kati kyekimbeeza omulamu webale nnyo simanyi oba abawuliriza bakitegedde naye eno lesoni tusiikuula busiikuuzi bwongo ate ng'eri mu kuggwa bangi babiwulirako dda Kakembo buli wenfuna omukisa okubuulira enjiri omusumba Mugerwa n'abalala kyagamba nti yafa ate muki lwa nsonga nti Yesu Kristo bw'amala okufa ku musaalaba n'atta Kakembo. Yesu bw'aba azuukizibwa kubanga ye teyakola kibi kyonna kimubeeza magombe. Kakembo okubeera omulamu ti obulamu bwe nnina si bwange nate bwe bulamu obwampeebwa Yesu Kristo omwana wa Katonda obubwe ku bubwe. Buli bwe twayogeddeko nti anaalokola Kakembo ateekwa okuba n'ensibuko eyiye ey'obulamu obubwe ku bubwe obutalina kibi. Kakati ako nsaba okatusomereyo kabadde mu lesoni ya Mande. Agamba nti tulina okusuubiza kuno okw'obulamu obutaggwaawo kubanga Yesu yekka ye yasobola okuddaabiriza ekituli ekyasooka okukolebwa ffe ne twefiiriza obulamu obwo. Tutya kubanga obutuukirivu n'omuwendo ogutayogerekeka ogw'omutonzi bye byokka ebyasobola okusazaamu ebbanja lye twali tubanjibwa amateeka ge twamenya. Awo olukonko olugazi bwe lutyo olwaleetebwa ekibi oyo yekka eyenkanankana ne Katonda omwali obulamu obutaggwaawo nga tabwewoze bwewozi ye yali asobola okusasula ekinunulo ekyali kyetaagibwa okutufunyisa eddembe okuva mu kusasula ebbanja eryali tubanjibwa amateeka. Amiina. Nkaddemu teeka wakati awo. Only someone who is equal to God himself, in whom life existed unborrowed and underived and eternal. Ebigambo ebyo buli kimu kizito mu ngeri yakyo. Obulamu obubwe si bwe yazike si bwe wule ate bwa mirembe naki could have paid the ransom required to free us from the debt owed to the law. Kakati tulekanye nnyo. Kakati mu lesoni ya wiiki yayita twalaba nti Yesu bwe yazuukira twazuukirira wamu naye mbu naye ayimiridde mu maaso ga Katonda okutuwolereza ne tulaba nti Katonda si munyiivu naye olw'obutukuvu bwe tasobola kutunula ku Kakembo newankubadde akyali mu Yesu ng'akyali mu mubiri guno kituufu olw'ekibi naye bw'aba atulaba atukkiririza mu ki? Atukkiririza mu mwana we gwe yasaawo okubeera omutango olw'ebibi byaffe. Mbu bwe tubeera mu Yesu nga tuli mu ye obutuukirivu bwa Yesu bwe nyambala ne ntunulako ng'omuntu. Eri yagambye nti atuteekako omunagiro gwe. Ekibuuzo ekitwala Monday, Tuesday ne Wednesday kigamba bina bye neetaaga mateeka bigabanja mu Yesu byakola ki? Byasasula. Okufa kwasasula. Obutuukirivu Yesu yabupakasa. Balumi 3:21. Kakati bifuuka bitya ebyange?
bifuuka bitya ebibyo? Mbiyingiramu ntya nange nembicakaliramu? Bifuuka bibyo lwa kigambo kimu kyokka, kukkiriza. Kukkiriza kigambo kimu, kukola ki? Kukkiriza. Kaakati twagenze ku Tuesday ne tulaba olunyiriri olwayogeddwako ng'olunyiriri olukulu ennyo. Ibrahimu n'akola ki? N'akkiriza Mukama ne kumubalirwa okuba obutuukirivu. Bwe tumala okusunsula luno, Tuesday ne Wednesday tuba tuzimaze. Byonna byonna ebyetaagibwa, saddaaka biki? Yesu Kristo yabikola ki? Yabisasula. Ne batugirayo ekyawandiikibwa ekiraga nti tubifuna lwa kukkiriza. Pawulo yakijjayo mu ndagaano empya. Naye njagala otusomere akanyonyola ako loke tuddeko emabega mu lunyiriri olwo. Sooka osoma akanyonyola ako. Katandikira kagamba katyawo. This verse remains. Olunyiriri luno lusigala nga luli. Olunyiriri luno lwe lumu ku bigambo ebyebuziba mu byawandiikibwa byonna. Luyamba okunyweza amazima amakulu ag'eddiini ya Bayibuli nti obutuukirivu bufunibwa lwa kukkiriza kwokka. Era lukyogera nga ekyabula bikumi na bikumi eby'emyaka Pawulo okukiwandiikako mu Baluumi. Bino byonna nga biyamba okukakasa ensonga eno nti okuva mu Edeni n'okutuusa gye bali eno obulokozi bulijjo bufunibwa mu ngeri y'emu. Lwaki ajuliza Pawulo? Lwa nsonga esooka. Pawulo alowoozebwa nti ye champion w'okuweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza. Abakkiriza ekyo bakimanyi nti ebbaluwa zonna ze yaziwandiika ku kyakuyiga ekyo. Abamu ne bagamba n'okugamba nti endagaano enkadde weebwa butuukirivu lwa bikolwa, endagaano empya weebwa butuukirivu lwa kukkiriza. Lesoni eno ekimenyerawo ddala nga bwe tuzze tulaba. Lesoni egamba nti tugenda okugyayo ekyawandiikibwa mu ndagaano enkadde ekiraga nti ne mu ndagaano enkadde kabe kasinge n'okuviira ddala mu lusuku Adeni gye tujja tugoba endagaano zino gye ziva. Obulokozi buweebwa lwa kukkiriza. Obutuukirivu buweebwa lwaki? Lwa kukkiriza. Kaakati katuddire olunyiriri luli lwennyini. Sooka ogendeko mu maaso. Agamba nti amakulu agasookerwako ag'ebigambo ebyo gatuyamba okutegeera okukkiriza kwa Ibulayimu nga bwe kwali okukulu ennyo. Okukkiriza ekisuubizo kya Katonda eky'omwana ow'obulenzi nga yadde tewaali bujulizi bwonna obw'okungulu obulabika. Eyo y'engeri yokka ey'okukkiriza eyeetaaga okweweerayo ddala okutaliimu kwerowoozaako. Era engeri ey'okukkiriza eyeetaagisa okwewaayo eri Mukama evaamu obuwulize. Kuno nno kwe kwali okukkiriza kwa Ibulayimu era kwabalirwa okubeera obutuukirivu. Good. Kaakati bwe tugamba nti nakkiriza ne kimubalirwa, Ibulayimu yakkiriza ki? Okukitegeera obulungi njagala tuddeyo tusomeko mu Ssuula 15 ya Lubereberye olunyiriri olusooka okutuusa ku lw'omukaaga. Ekibuuzo kyange Kuteesa simanyi oba okitegedde. Bwe tugamba nti he believed, kiki kye yakkiriza? He had faith. Yakkiriza ki? Nkibuuza mmanyi nti ekibuuzo kye mbuuza nange akibuuza. Siinayo mbuuza nnungi kukituuka ku mulamwa naye nga kyenoonya nkitegeera. Yakkiriza ki? Lwaki okukkiriza kuno okumanya kwali kukulu nnyo kwawaliriza Katonda okumubalira obutuukirivu? Lwaki bamubalira bubalire? Ate ekyo nakyo ndaba obigase bibiri nga 10 ne 10 nyinza okubijjamu. Okumanya okukkiriza kuno okwa Ibulayimu Mukama kwamusanyusa n'amubalira okubeera obutuukirivu.
bwamala okubumalira okubeera obutuukirivu ekyesembezayo kigambo kitya? Lwaki kumubalirwa bubalirwa? Lwaki kumubalira bubalirwa? Okubalirwa kyeki? Nyongeddeko n'ekirala. Bwe tuddamu ebyo nga tugenda ku conclusion. Oluvannyuma lw'ebyo kati katuwulirize. Ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulayimu mu kwolesebwa nga kyogera nti totya Ibulayimu. Nze ngabo yo n'empeera ye nnene nnyo. Mama nayogera nti ayi Mukama Katonda onumpa ki kubanga ntambula nga sirina mwana. Naye ali ennyumba yange ye Damasiko eryeza. Ibulayimu nayogera nti laba nze tompadde zadde era laba yazaalibwa mu nnyumba yange ye musika wange. Era laba ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti omuntu oyo taliba musikaawo naye aliva mu ntumbwe ezo gwe yaliba omusikaawo. Namufulumya ebweru nayogera nti tunuulire eggulu kankana obale mwenyeyi bw'ona oyinza okuzibala. Namugamba nti ezzadde lyo bwe liriba bwe lityo nakkiriza Mukama n'akumubalira okuba obutuukirivu. Ayo yakabuuzo kange. Ibulayimu akkiriza ki ekimubalizisa okubeera omutuukirivu? Yeresoni yaffe covenant faith. Sebo yakkiriza kisuubizo. Esooka Ibulayimu yali akaddiye. Ne mukyala we nga akaddiye n'ebyokuzaala nga tebikyasoboka mu mbeera ezaffe eza science. President waffe gwasinga okwogerako. Era mukyala Ibulayimu mu sura ya 22 ajja kuseka era gawulira abakulu bali ero mu ddiiro bamaze okulya. Naye Ibulayimu nakkiriza ekyo nti nga Katonda bw'ayogedde ayogedde kijja kubeera mbwe ekityo ekisuubizo n'akikkiriza. Ku 10 oyongera ku 7 ku 10 nkuwaako 9 10 likulemye. Ate badde ndaba atutte. Kenoonya nanga lwakubanga musomesa oba n'olugezigezi nga kyoyagala kigire yo mufutuufu kyonna akitutte. Naye kenjagalayo ke kano lw'abannaffe abatuwuliriza. He believed in the Lord. Ibulayimu bw'abakkiriza akkiririza mu Mukama. Lwaki amukkiririzaamu? Enkolaga kubanga yalina enkolagana ne Katonda we ng'amwesiga. Ekyokulabirako kikino Ibulayimu bamugambye egenda oweeyo omwana gwe bamugambye okuwayo gwe bamugamba timwe mugenda okuva ezadde ki eri amawanga gonna. Ate kakati amugambye nti genda okole ki? Mwana kyava abuuza naga nti omuliro ngulaba n'enkunziraba. Ne taata ekiweebwayo kiri luddawa. Yaddamu atya? Nanga Katonda Mukama aneenoonyeza ekiweebwayo. Ani yakimugamba? Mukama yali akimugambye? Nedda. Naye kubanga yalina waliwo okukkiriza. Waliwo okukola ki? Okkiriza. Lwaki nkigumiza? Njagala mpese nina scenario 2. Nina Yesu Kristo aze ku Sabbath okusinza. Asanze omukazi eyagongobala emyaka 18 mugongo bavu. Yesu Kristo n'amukwatirwa ekisa n'amukwata ku mugongo n'aguwonya. Kiki ekyaddirira? Muluka 10 kuwonyezebwa. Tina y'Abafalisaayo si bangi. Yali omusumba w'ekkanisa eyo. Naga tulina ennaku 6 okoleramu emirimu. Ze mbanga mugiramu okuwonyezebwa. So si ku lunaku lwa Sabbiiti. Oyo yali akkiririza mu ki? Mu Sabbiiti. Yali takkiririza mu Katonda naye nga akkiririza mu Sabbiiti. Abampuliriza muntegeere bulungi kubanga kyenjogera ge mazima. Njawulo nkulu. Njawulo ki? Oyo yali akkiriza naye yali mukkiriza. Yali mukkiriza. Naye nga akkiririza mu ki? Mu Sabbiiti. Teri kugikwatako. Sabbiiti nkyamu. Ntuufu. Sabbiiti si ge mazima. Ge mazima. Sabbiiti yali ya Sande. Nedda. Yali ntuufu. Ntuufu. Ya Saturday. Bweba nkolagana. Enkolagana yesinga obunene yali mu ki? Yali nkolagana na ki? Na Sabbiiti.
Njawulo ki wakati w'okukkiriza kwa Ibulayimu n'okukkiriza kw'omuntu akkiririza mu mazima amakalu? Njawulo ki? Osobola okubeera n'okukkiriza ng'okukkiriza okutali mu Katonda? That is the question. That is the question. That is the question. Ibulayimu nakkiririza mu Mukama. Nakkiriza Katonda ne kumubalirwa okubeera obutuukirivu. Omufalisayo yoli akkiririza mu ki? Mu Sabbiiti. Enjawulo yeeno ssebo. Ani Mukama wa Sabbiiti? Yesu Kristo. Baali bamukkiririzaamu. Naye nga kyebakkiriza si ge mazima. Ge mazima Sabbiiti. Bayibuli eno lesson eno yayigiriza living faith and dead faith. Living faith evaamu ebibala. Dead faith tevaamu bibala. Ebibala bivaamu naye nga nabyo bifu. Nabyo biba bifu. Relationship ne Katonda esobozesa Shadrach, Meshach ne Abednego okugamba kabaka nti ayi kabaka, Katonda waffe gwe tusinza asobola okutuwonya ekikoomi ky'omuliro. How did they know? Baamanya batya obwesige bwabwe? Bonna baali babutadde mu ye. Bamumanyi. Ate nga bamanyi nti waliwo ne byeyakolako edda. Webale nnyo. Era asobola okukikola kati. Naye ne bw'ataakikole. Naye ne nako bakamanyi nti ayinza. Naye bw'ataakikole naye ffe era tetujja kufukamirira kifaananyi kyo. Living faith. Twegendereze. Naddala embeera ze tulimu nga zino kaakati. Okumanya okukkiriza kwaffe gye kuli. Kituufu. Ibulayimu ekigenda okumuyisaawo, Ibulayimu yakkiririza mu Katonda. Bwe twagenze okusoma saddaaka eno bwe atwala omwana we nga Ibulayimu eddoboozi yawuliriza lya Katonda, it makes a difference. Kakati lwaki amubalira kubalire? Lwaki omusajja eyesiga Katonda bw'atyo to that extent. Kakati nze kansome kyawandiikibwa mu Balooma essula 4 olunya olusooka. Kale tunaagamba ki ku jjajjaffe Ibulayimu? Singa Abrahamu yali mutuukirivu olw'ebyo bye yakola, yandibadde n'ekimwenyumirizisa, wabula atakirina mu maaso ga Katonda. Kale ekyawandiikibwa kigamba kitya? Kigambibwa nti Abrahamu yakkiriza Katonda n'abalirwa okuba omutuukirivu. Lwaki kwamubalirwa bubalirwa? Si kyobadde obuuza? Soma akazzaako. Akaddako. Omuntu akola omulimu empeera ye temubalirwa ng'emuweebwa obuweebwa ekirabo. Oli tamala kupakasa nga mwalagaana. Omwezi ne gugwako n'omuganda jankuwa ekirabo ky'omusaala gwo. Wabula aba ateekwa okukiweebwa. Kyokka atakoze mulimu wabula nakkiriza bukkiriza Katonda atukuza aboonoonyi. Awo wakyamu. Awo theology waawe yavunula kanzire mwene atakola nakkiriza Katonda awo obutuukirivu aba tatya Katonda. Kali kagenderere kali ka Bible eri empya. It's a theology, it's an interpretation. Okay. Agamba olwokuna, kale omukozi empeera ye mubalirwa lwa kisa. Kale omukozi empeera ye temubalirwa lwa kisa naye ng'ebbanja. Naye atakola kyokka nakkiriza oyo awo obutuukirivu abatatya Katonda. Tolaba enjawulo? Okukkiriza kwe kumubalirwa okuba obutuukirivu. Abatatya Katonda be baluwa? Abatatya Katonda batakola ebyo Mukama byatulaga. Saagala kubatwala wala nnyo. Njagala kubazaayo ku Ibulayimu. Ddayo ku lunaku lwa Tuesday. Kwendi ssebo. Ddayo ku lunaku lwa Tuesday.
osome akali mu nyukuta ennene ako lwaki Bible saagala batuwuliriza bagambe nti Kakembo ne kuteesa n'ekiwanuka obwedda babijja mu mutwe genda awo lwaki Bible egamba nti kwamubalirwa okuba obutuukirivu Ibrahimu yali mutuukirivu yali mutuukirivu ako kibuuzo mu makulu ag'obutuukirivu bwa Katonda yakola ki amangu ddala to papa naawe esaawa ewozi zituweddeko kale Ibrahimu kububwenga Ibrahimu gwe babalidde okuba omutuukirivu mu butuufu ddala yali mutuukirivu in essence nedda bujulirwa ki ojulirwa buli kwagali Katonda muwadde ekisuubizo akikkiriza n'okumubalirwa abaliddwa obutuukirivu ate Saala mugamba nti tetujja kubeera wano genda owaagali Katonda ekyo kye yali amugambye nedda ekyo sikikolebwa batatya Katonda ekyo batatya Katonda olabye konflikiti Ibrahimu olw'okukkiriza kuno ayinawo relationship ne Katonda ate wanono waliwo ekibuuzo tobuuza so n'okubuuza musumba soka tunyonyola omusumba omuntu y'omu gwe wadde obutuukirivu omuntu y'omu gwe wadde obutuukirivu agenda okwesitala yeekuba endoba agwe n'ekigwo asigale nga mutuukirivu olw'obutuukirivu baamuweebwa Katonda lyessubi lya Kakembo lye nnina lyokka okukkiriza kwange nakkiriza saddaaka Yesu gye yampeerayo bwe njikkiriza saddaaka eyo Mukama naddira ekirabo eky'obutuukirivu Yesu bwe yakola bakiteeka ku akawunti yange Mukama n'agenda ku akawunti yange ey'ebbanja etteeka erimanjira okufa n'alisazaamu ekyawandiikibwa ne kigamba nti tebaliiko muki musanga bali mu Kristo Yesu why teeka lyansumulula lyanta kubanga nasasula Kakembo gwe bakolera ebyo nkyali mwaka wa Ibrahimu naye bwe nnemera mu relationship eno nti okwogera kyengenda okwogera olw'abawuliriza abanafu naye nga kyenjogera ge mazima kasunguyira obutuukirivu buno buweebwa si bantu abatuukirivu abawedde emirimu abatuukiridde naye buweebwa abakkiriza saddaaka ya Yesu edde mu kifo kyabwe kigulirewo Katonda oluggi okutandika okubakolako okubalongoosa okubatambuliza mu butuukirivu naye ng'olwedde baki batuukirivu mu maaso ga Katonda ako lyessuubi lyange welitali Kakembo sirina ssuubi lyonna lyakulokolebwa eri abayigiriza enjigiriza enkyamu ne mu kkanisa muno baagiyigirizanga nti bwe tumala okukkiriza ne batusonyiwa ebibi Katonda atutukuza okutuusa lano tutuusa ku ddaala bwe tubeerera perfect bwe tunaatuuka ku ddaala eryo tusobola okuyimirira mu maaso ga Katonda batali mutabaganya nga watu atutuukiriza mpola bwe tulinnya amadaala bwe tunaatuuka bwe tulina bwe tujja okutuuka nga tusobola okweyimirizaawo ffekka mu maaso ga Katonda nga teweetaaga Yesu Yesu watali Katonda tasobola kuntunulako ajja kuntunuli ne bwana nongoosa n'akola ki gwakanga musana kakiro naye okunzikiriza anzikiririza mu butuukirivu bw'omwana we bwe yateeka mu kifo kyange anzikiririza mu bbanja omwana we lyateeka webabulize ekibuzo ekisembayo katuwunzika obula mbadde njagala mbutuufu ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero ne bwe baba babiri bwe bati naye nga oba ba bibuuzo akuwunzika tunawunzika notwaye dakiika netuwunzika simanyi ne tusooke tumalirize ekyaffe katuwunzike ne Thursday ekibuuzo kigamba nti omuntu alina okukkirizanga kuno naye musumba wangi taata nga tonaba kugenda ku Thursday abantu bategedde lwaki obutuukirivu ku Ibrahimu bumubalibwa senga tebumubalirwa nga Ibrahimu yali akubanjibwa butuukirivu bubwe yandibadde alina kyakola Ibrahimu yandibadde akkirizibwa mu maaso ga Katonda perfectly Ibrahimu teyatuukiriza mateeka never egaali gamubanja okufa Yesu Kristo yeyamufiirira ye kye yakola
yakkiriza bukkiriza oli eyamusasulira buli kimu. Ebimu n'akola bulungi, ebimu n'agonda, awamu n'atabukamu. Omusajja gwe bakolera bino yalimba nti n'omukazi mwannyinaze mulundi si gumu, mirundi ebiri. Enjiri eno etiisa abasirusiru. Abasirusiru balowooza nti abawadde eddembe kugenda kwonoonera mu kisa. Bw'ali balokola nga Adamu nga Ibrahimu. Abagezigezi tukimanyi nti bwe mala okuyingira mu Yesu Kristo ekibi kinnumba ne kintega. Kituufu. Sikyagala, kinyiiza mukwano gwange, kinyonoonera, kivaamu ebikaawa mu bulamu, neenenya n'entambula, naye sina we ndituuka ne nfuuka perfect nga sikyaliko kamogo. Katonda akebera mitima. Kakati ekibuuzo kigamba nti alina okukkiriza kuno kungasa kutya. Nti bw'obeera n'okukkiriza kuno kukugasa kutya. Okimanyi mbazeeyo ku sitole gye twaguddewo nayo. Beramaini omukatuliki eyawakanya enjigiriza eno nti obutuukirivu batuwa bwabwereere batubalira buki? Bubalire kubanga tetubulina, tetusobola kubukolerera. Batubalira buki? Bubalire. Beramaini bwe yatuuka mu mbeera emulaga amazima gennyini, ali helpless, takyadda mabega, takyakola ki? Kiki yali yeetaaga? Yali yeetaaga Kristo. Nalwo katandika okutaaga n'agamba bannange buno obusalaba temundeetera, temugirayo nakani, nkizudde kisigako okwesiga obulungi bwaki? Bwa Kristo. Oyo akizuula ku ssaawa ya mugo. Waliwo abatafuna chance eyo. Eri abatagifuna. Naye nze Kakembo, even now, Mukama yebazibwe. Abali mu Yesu Kristo balina obuki? Obulamu obutagwawo. Zabbuli 3:8 agamba nti mujje mulege ku Mukama muleewaayo obulungi, ze namulegako dda. Bwe nakkiriza bwe nategeera saddaaka ye nagiregako dda. Era twabuuzizza tuyinza otya okulega ku bulungi bwa Mukama? Kusobola okukkiriza teri ekirala. Era nange nayongeddeko akagambo nti tekuyita mu kusoma byawandiikibwa n'otereera omutima. N'otereera. Matayo 10:3 mujje gye ndi mmwe n'abakooyi era abazitowereddwa n'abakola ki? N'atulumuza. Kubanga mwetika ekikoligo kyange. Kubanga ekikoligo kyange si kizito, tekizitowa. Lwaki si kizito lwa nsonga tolina kuddamu kubikola byonna nabikola ki? Nabimala. Tukkiriza bukkiriza. Balumi 5 olusooka n'agamba nti otwamala okuba obutuukivu olw'okukkiriza tulina emirembe eryani? Eri Katonda. Katonda takyali father. Katonda wange is daddy. And it makes a difference. Tukomyawo.